Embeera bw'eti bw'ebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambibwa. Bano nno tebamukkiriza nakeberwa nga bwe tuba tufuluma ennyonyi baliwo we bakeberera. Munange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tebamuwadde chance eyo era abadde abasajja badde bamulinze dda n'obumotoka bwabwe. Yoyo pulezidenti nga ayimiridde mu nnyonyi agenda ofuluma agende ku check-up munange tebamuganyiza. Museveni yabadde yateeseteesedde ebisajja bye era bwe bityo ne bikwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bimubuzaawo era tetunnamanya wa omukulembeze waffe waali. Naye Museveni akatengo nga kangi ng'otidde nnyo. Uganda gwe wagirwangula oba okalulwa Bakabe kubanga omukulembeze bw'atyo bw'abadde ng'ali ku ssimu ye ali fayini bulungi nga Banayuganda bamulindiridde dde. Naye munange ebisajja bya SFC bibadde awo nga byatudde dda byalinze era omukulembeze olutonyi we bati ng'ava ku nnyonyi munange abakulu bano ne basalawo okumuwamba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, munange nga w'omulaba awo ebisajja ebadde byamuwambye dda. Hello Uganda, hello Uganda, the elected president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olutuuse bw'ati agasajja ne gamuwambirawo ndowooza ogalaba agasajja ago ndowooza ogalaba akamotoka kadde kasonze dda. Banange bano batiitizi hulululu. Hello Ugandans, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambiddwa ku Entebe International Airport era ndowooza emmotoka z'agasajja ago ndowooza oziraba. Pulezidenti nno abadde aganye ogiyingira abadde aganye Kyagulanyi Ssentamu abadde aganye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'awambiddwa. Banange tubategeeza Bannayuganda mwenna twagala mumanye embeera nga bw'ebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambibwa era oyo gw'olaba abadde adduka kugenda kuyingira mu nnyonyi alina by'abadde ayagala okunonayo ne munange ne bamugaana. Hello Ugandans, twagala mutakase nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambiddwa. Eggwanga liri ku obunkenke bungi nnyo baganda baffe. Embeera bw'eki bw'ebadde ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambibwa. Ndowooza olaba omukulembeze awo abadde ku ssimu ng'alina gw'ayogera naye era nga alina omuntu gw'ayogera naye ayeetegekera okufuluma nga wano ali ku live. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olutuuse bw'ati ebisajja byayo Seritebuhabulwa ne bimukwata ne bimuwamba. Naye banange Museveni olina obutiitiizi obuli mu Museveni njagala nkulaga embeera awo Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze kubanga akeberebwa obusajja bubadde wabweru nga bwayimiridde dda bwamulinze era olutonyeza ekigere kye ekisooka wansi munange ne bamukwatirawo. Naye bannange yo Seritebuhabulwa olaba ndowooza embeera bw'etyo bw'eri, embeera bw'etyo bw'ebadde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine embeera bw'etyo bw'ebadde nga awambibwa muganda wange mukwano gwange oyo ye mukulembeze w'eggwanga ateeka eggwanga lino ku bunkenke. Anti buli luguudo oluyingira ekibuga obusajja bubadde nga bwategesedde. Emmotoka ndowooza oziraba bamukutte naye Kyagulanyi abadde agaanye naye kisabo kyonna obusajja badde bwajjidde ddala mu bungi. Anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambiddwa bw'atyo. Yes, embeera bw'etyo bw'ebadde. Bannayuganda kati kisigadde gye tuli okubaako ekiddako twanditandise ng'obudde bukyali baganda baffe. Obunkenke bwo bungi ekiri mu ggwanga kiraliikiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga awambibwa. Kaakati nno tulinde ki ekigenda okuddako. Embeera bw'etyo kulagena.
Welcome to Entebe. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I come on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked. Embeera bwetyo bwebadde baganda baffe nga omununuzi w'eggwanga His Excellency Chagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate awambibwa obusajja bwa USAID buhabulwa obumujje nga yakatuuka we bati ku Kisawe Entebe tebumuganyiza nafuna check-up wabula butandisikiddewo kumuwamba immediately ng'omukulembeze yakafuluma ennyonyi bw'ati obusajja buno obusirusiru bukutte omukulembeze ne bumuwamba kakati kiri gye muli Bannayuganda kiri gye muli baganda baffe mikwano gyaffe okutandika okusitukira mu kubanga olunaku olwaleero ate history agenda kuba mulala omukulembeze waffe amaze okuba nga awambibwa baganda baffe amawulire agaliwo geego tumaze okuba nga tubategeeza mwenna gye muli mutegere nti omukulembeze waffe awambiddwa abasajja ba USAID buhabulwa bawambye omukulembeze baganda bange mwesize eki basajja mmwe abawambye His Excellency Chagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwesize eki mbeera baganda baffe yeeyo bwekyo bwe bibadde nga Chagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awambibwa twongere okusaba tumusabire naffe ate tuyisabire lino eggwanga Siriya Museveni lino eggwanga lya Bannayuganda ffe abalina sse ku ggwanga lyaffe tetugenda kuba nga tufugibwa mu nkwawa z'omuntu omu olw'okuba nti ye ayina emmundu Chagulanyi Ssentamu Robert awambiddwa.